tibyeboogedde bingi didaayidayi buli ssaawa banjogerako eyo didaayidayi Iculi sina mulungi didaayidayi si yasinga mu bangi didaayidayi me never die Iculi never cry never die kiri kitya tibanjogerako nnyo didaayidayi ne bampayiriza buli kiro didaayidayi Iculi si wakabi nnyo didaayidayi me never die Iculi never cry never die tibanesaako eyo didaayidayi Iculi tambala wakabi nnyo didaayidayi buli kiriyo bannemerako eyo didaayidayi me never die Iculi never cry wasuza otya tova ku Headquater leero si Sande idi ekyagenda mu maaso naye revenge Abdulswamad revenge eyavuddemu Abdurrahmani Abdunur Allahumma salli abaana b'Obusiraamu bayin revenge babaddenga abali Allahumma salli kabira tozuukuka Sande tozuukuka sigala ku Headquater live bobli ogamba otya bannange nali suuli mpulira abantu simanyi onnyonoonera erinnya lwaki onnyonoonera erinnya kati neryange balitandise ne bannange ani annyonoonera erinnya nga terikoleka erinnya terikoleka tunadda ku linnya lyo n'asombola alyoka adda ku linnya lyo nayo erinnya terikoleka nze nno munnange ebyo ebyannyonoonedde erinnya Sande sibifaako nnyo kubanga nze ne woyagala okunnyonoonera erinnya kiri onooyonoona nga liri wala naye ttiimu yange njagala otwala warning eri ba TikTok. This is serious. I like you so much. Munyumira munsesa to the maximum nti buli ssaawa nfuna fani omupya. I love it. I see when young people share to take me for their content because I'm the cash crop, like I said before. Cash crop ekirime ekyettunzi ebintu bya Iculi nga weggambo olina obitegeera ekirime ekyettunzi ye cash crop era ne mu industry oba onookola emigaati emisumaali emitayimbwa amabaati weetaaga raw material Iculi eroki raw material kale nga n'ebintu byonna bikutuuseeko omutwe gukulumye okoze eki biki weetaaga drugs Iculi is the drug mu nnyanja eyo yonna gye tugenda okulaba semayanja ennene mubeeramu zishaaka mu ocean temubeera shaaka mu ocean ye Iculi naye ng'oyagala okumpitirako nkolemu content thank you so very much mbalabye bangi naye I will not tolerate muntu kuvaayo n'ogamba mbu simanyi wampa amakanzu simanyi tomanyi simanyi nakubba ssente muganda wange. Let me show you something to look clearly now. Tunula bulungi olabe ezo zonna nkovu kuba tuli ba beast. Olaba bulungi nkovu. Hey, tolabanga nseka. Simu ebyo tyasimanyi nja kukuloopa. Amateeka nina naye ate ndi vere buluto. Nze ndi buluto nja okusensa. Timu yange ejja okusensa empi. Onoonye wooloopa nga tewalabika. Ffe tuli ba Kibuli, nze ndi wa Kibuli isima. So nkolaamu content yenna mufunemu. Become anybody you want to become. I'm not bothered. Naye todda onogamba simanyi omanja simanyi nakubbi. Ebyokubba sitolerating nabyo. Era oyo omuvubuka wa TikTok nkubuulira munnange kiba kirungi nnyo wejjeyo oneerage oneetondere. Otherwise
nja kufuna wane Kampala nja kufuna naye wenna kufuna lw'olitegeera amaanyi n'abafuga gezaako byonna by'okola naye lwendi kufuna lw'olitegeera amaanyi n'abafuga tiimu yange ejja kukusanga owulire no mercy at all. You will scream for mercy like a pig. And forgiveness now a thing. We don't it. Tetulina tetuchamusa. Fetuchamusiza no ddala. Tukuchamusa. Kati beera ng'okola oyo content naye mpozi ng'odduka mu mawanga Katonda akuyambe obeere ettake naye nja kufuna. Nze ebintu byange biggwa day and day naye bijja beera very brutal. Bijja beera very brutal. Genda otegeera amannya gange engeri gye nzijanga teekawo. Kati genda osome nnyo ku Elichapo. Embeera ejja kuba very brutal. I will be very mad. You will ask me for forgiveness. And I want. For front line kutubera deire. Cowards win a respect at all. Yeah. Nze sifaayo. Naye timu yange munnange ejja kusangiriza ojjogenda owulira. N'okusiba ate nsobola. Eyo extended arms teragikozesa kuba siri bwentyo. Naye munnange nno n'okukwata obukwasi n'enkuteekayo wali be baba. Nakyo kisoboka ne bakutwala n'obeerayo nga tolaba bw'owoza naye nga gy'oli ng'abantu bannange kwerayiridde munnange nga fayiro tejja mu kkooti naye nga gy'oli tubikoleranga no ddalana ebyo bibadde by the way. Anyway, Abdulswamad baakoze revenge olunaku lw'eggulu olw'amaze ossiibulukuka bwe bati. Jalla Jalalu Sumaya akankwasa natukunda essimu nalabye ejjaamu naye basiraamu kiki sitaani bagitadde naye ogitandikiddewo okujeŋŋanga oyingiriddewo kati obaddemu kisandula obaddemu akaana nga bayina eddiini kati n'abalenzi si nnyo naye wali obaddeko n'akawala wallahi nga kayingira Kurani nga kakwagala naye nga kategeera eddiini ng'ekisibo we kituuka kitegeeza kusiiba enjala ebeeraawo ate we kamala osiiba ne katandika sittati bashamimu malende omuwala ng'omulinze ekisibo kiggweko omweyoze ate nagamba atandise sittati obula okuva mu busiraamu anti basudde yagamba tisenga abakazi yali nguuli tin'abasiraamu bandireeye mu ttuntu kabulengana eddiini senga abakazi mandaazi nga twadiridde mandaazi atunda amandaazi yandifunye sente mandaazi kati ovanga kulinda akaana bunuulu nga kategeera eddiini nuulu nga yategedde eddiini oyinza olowooza alina nabbi mu kafaananyi n'omugana nuulu ekisibo kyawedde tandise senkyali mu sittati n'owulira embaga noga kanjira ndedde exaamu kijakkirini awo geno tuuke wa jakkirini nga yayingiramu omusambwa gwa nayiti puleya ng'ate naye yayingira mu bayibuli n'ajula ogimalawo noweesanga mu masaŋŋanzira nowa naye bannaaye enfaaki kanneegendere mu gavana nsanga ebitambala mpale bibeera ensi ekyusi tebakyaswala tebagira mu mpale proud olwo yaŋŋambye kukisaale I wanted to play but I am not in knickers neŋŋamba ne oyo ono jajja w'abaana yennyini fantastic erinnya lyange pya bampita Daddy Janati taata Janati omubwa bwati taata Janati ligatteko nnyo congratulate me ama Janati nkwagala nnyo tugenda lambula ebintu bingi tujja na linnya ennyonyi ze ne Janati yaŋŋambye Daddy nambuza naŋŋamba Daddy ndabye ku mapeera pulira bulungi bambi ndowooza amisinga taata we
Nabadde nsooka okusooka nga ndowooza byakusaaga naye munnaye si byakusaaga. Oli tali mu byakusaaga ali mu bya ddala. Nazadde anjagala buli kiro ampeereza meseji sula bulungi ddadi zuuku ansabira essaala tezigambika. No weapon shall be formed against me that will work. Kati nakitegedde kubanga oli Katonda yamundeetedde. Daddy Janat straight away. Simanyi nasabye Katonda. Natandise na kuyomba. Nze. Ayi Mukama Katonda na nnyini buyinza mu nsi eno tuzuukusa olunaku lwa Sunday once again. Otuyisiza mu Eid nga watuyisa mu Pasika ziri ennaku endala. Amawanga gonna abantu basanyuse wadde nga mwabaddemu obukosaakosa. Mukama Katonda era bangi bamazeeko oli wa ttendo. Tukuume ne famire zaffe n'olwaleero neera tulabe nga tutuuka ku ebyo byonna bye twagala tuyise bulungi abantu tusigale ku mpisa n'ennono ze tubaddeko twebeere bantu balame eri bannaffe. Omuntu wakusaba ekisonyiwo omusonyiwe tunaakusaba ekisonyiwo naye maama edda nedda gwe nga Katonda asobola okukusonyiwa gwani tosiba busungu bwa ttumbiizi okkirizanga ebiguddewo olwajjo ne lwaleero. Amiina ya Rabbul Aalamiina. Saala egenze byonna osookanga nossaamu essaala ya Mukama Katonda nogamba baganda bange. Naye Shakibu kiki ennyo ky'ofa n'ensi? Omwana alinga awasizza vagini emidaali gya golodi simanyi era biki. Omwana zali ayagala laavu yeemolanga alya 18. Omanyi akaana kana ake 18, 19, 20 ng'okayina katoloseeka laavu ebandala obwo bu 21 fresha. Naye kakati zali oba yakoppa n'emoola y'abaana yeemolanga vagini. Abakazi baayagala embaga. N'omugala waliyo konteyina yange naye n'okuddamu okuwasa n'okugyayo konteyina nkole ki? Gamba sooka tuddemu embaga. Shakibu ofa ki n'ensi? Amalala gasusse Shakibu. Simanyi golodi, simanyi oyagadde kikazi yegwera stiboni waakyo nagamba. Nekinyirira bannange muyiga okwerabirira zali omwogerako birala naye okunyirira ku muzuuli muyiga okwerabirira mubenga ojja kuddawo musimanyi oli muto naye nga wayiika. Waliwo abakazi abakulu abakuze ne beerabirira nga bukazi buli ku muzuuli naye n'omulaba oli yenna nga am 25 naye nga kabulenga ne 25 ya understand naye nga tokita tekikulimba mbu kigenda saba. Leero kinywerezeewo kama mbaya ni mbaya oba bakinoonye oba essimu evuga oba wafunye kya kinywezeemu olwa Sande luno kama mbaya ni mbaya. Omwana Shakibu yeetimbye yeekoze ebintu ntwawo wiiki ennaku zino 3 yakoonona emitwalo nga 8 egya $. Ku mukazi ofa ki n'ensi Shakibu? Embaga yo oba yalekawa Mimi ono yali agamba yakuwasa kati yasigalawo. Waliwo ebifaananyi byendaba bitambulamu babuloga bibeera bifaanagana bya luumu. Mimi yawulira atya kuba kati zali yalagira ddala ati nze ne woba tonnafuna divorce bawo mufumbirwa. Bannanga akakazi kayina power. Women with the power. Tova ku Headquater Leila tova ku Headquater. Emmotoka kati ovuga 0 mileage Headquater. Beera patient, trust the system. Naye n'obawulira namukubya omugongo yanyiizizza. Don't. Kiri kintu nabbi yakikkiriza tokubanga bbaawo omugongo. Abakazi nnimiro zaffe tuzikoolenga naye yatujjukiza obuteetantala paati B.
lwakuba kati abamu mwayitirira supu w'ennaanansi mbw abayitirirako munnange naye nga batugamba bakazi nnimiro zaffe tuzikoolenga nga we twagalidde si mukazi gwe kutandika ategaana musajja kukoola nnimiro ye ya rabbi ono ambassador Faizo Timu Eddie Kenzo am live from Mukono muli mutya Eddie Kenzo mugamba mutya fikira story ki mwayimbye ne Morgan Heritage awo ne Chameleone yayimbye ne Morgan Heritage yes 69 yete mwina kye mwakola naye mwe wadde ebifaananyi fikiravu hey Morgan Heritage yewe Kenzo asobola oyimba ne ba Morgan Heritage ebintu ebyakuwangaaza awo mujja kikuba mukko webale mwebale awo njabbeebaza naye nga still nkutegeeza nti omukazi yenna musuute nze ekyannemye abawala butabasuuta nga nepanka nga simanyi nti nja kukaddiwa saakaddiiraawo magezi nze ngaobuwala obwakabi bunneefasangana naye nga maama kyano nga neetegedde bitya obadde ki naye nagenda okitegeera nti okweguyo ennaanansi yo watermeloni yo goowa vakedo n'emiti kikwatirako ddala toleka mukazi genda ebweru eyo wabaayo abamulinze ne bwajja ekiro ng'akunyiizizza tomugobera bweru kuba omusiguza aba alinzaawo wowe ddayo gy'ova kumba omuzzayo mu mikono gyaki gyakawaddwa omukazi olugagamba kate obwongo obye nga sooka oyombe nga woggalawo yombera munda n'ennagoyo gavanesi story ki wekyangidde mu London mutabani wa Queen okujja mu London gavana bali kufumita na fooko ne bakola bati naye nga tokyayinza oli mutabani wa Queen kati King Charles gavanesi mwana wa King Charles abaana bezano bamanyi yatulambuza London awo mu magezi basukka big up on yourself gavanesi large Speeding media kiri kitya nonyeza TikTok oyo ngenda kuterako emitwalo aga olabe ba TikTok we bakunoonya bajja kundeetera naye ojja kwewuunya Iculi gw'onoolaba yes omukazi muwaane muwaaba kye yeetaaga okubeera entende baayagala ebintu simanya ya mu Queen muyite Queen naye bw'omuyite goowa ng'ate takitegeera kumbe goowa oba omuwadde erinnya maanyi gavana walambudde London naye onyirira gavana onyirira mulezi wange nagenza owuli yange ngoma bagikuba eri neŋŋamba kyekyo omwana wa King Charles owookuna chocolate boya nali mutute wa Museveni ate nga wanopo nadduka twali tumumazi namutwale wa Museveni nadduka gavana wawona Museveni wabadde ekyanja kyanja ng'oyagalayo ki omukazi ku Bulaaya wakuwaana ebirabika ng'ebiswaza gwe bitwale tofaayo oba onookuuma ku maka naye geza obe n'olujanja ennaanansi ekulemye ogenda mu malirizo oli kuba Mongolia ba Romania simanyi ba Ukraine abo balasa naye ettooke lya Bulaaka eryeboobedde liti osaba okulule nga zonna ziteredde entende ku Bulaaya beera hambo andika nga tonyiiganyiiga oba onyiiganyiiga ovudde ku nnaanansi straight from Belarus wangi omukazi wo goowa vakedo katunda kabaala nnaanansi nandigoya balugu mutuuma erinnya
nga batutuumye mannya abawala abo mu ssomero kano jeno godi lodi Jesus kano jeno daddy nogaba naye ndiki kugonna kano gonna amanya nina kulinnya kyetuufu baana mmwe mukama abalaba nakuyita jeno we muyomba nagamba siina na kye nawulira n'omugala ate kati wali ompitira kikkano simanyi jeno abaana baabo ate katonda yabakolanga be basalawo gwe newe weepanka otya naga sima wa ddakiika 2 ebisajja byonna nga bikwefaga mukazi atuse oli wa ddakiika tebiyinza nakumanya nti alimba balimba abaana abo ng'anyiize naye nga wamutuusiza ddala ku ntikko wamuwulira n'atandika n'obugere ne bunyenyanyeenya n'asiba emimwa namikka n'omwana namikka kiki ennyo kyofa gwe gusoose n'alyoka akubbira ssente mu magezi ampita afande batuuma amannya abo baveeko kano fande simanyi omutaka omumbo wa omuzaana ngawo wonna ayagala kukutula be batukutudde women ozanya n'ensi eno mwana w'abantu bali bakusuddiya ne bakuggyako buli kikyo omusambi omulala yeerabira okubeera Asani Hakimu West Brown kati talina ssente after divorcing his wife. These women come with a plan. Ronaldo olitobola mugezi bwoba oli sita towetantala kumalaga wasa mukazi mweru ate abaddugabo ba agent bangwirawo ne bakuleetera omukazi omweru omusajja gwolaba ebbuwe yandiwasizza omukazi oweewaabwe neweebuuza lwaki basita bano tebafuna ku bakazi beewaabwe bandya agent aba yakuleetera dde omuzimu ng'agubaliramu ssente zo. The moment you divorce ng'ebyobugagga bigenze kati buli musajja yeetaagamu akaakiimu lwakuba ne bamaama b'ennaku zino si babbi balwadde. Yes, bamaama temubbye nammwe ebintu by'abaana woowe. In this guys since enkuzaala tondaba mukamwa naye mwana gwoyinza otya okwogera nange otyo ye bannange omwana atalina mpisa muyina blackmail gye mukozesa mu society naye ng'ogenda obbizuulira ddala nga maama yabadde mu kutundira ddala ebintu by'omwana we naye bali abawalabu maama wa skimu talina tatoola ku ssente za kimu teresa maama we Uganda olabe ne ku Bulaaya abazungu tebalya child support naye bamaama abaddugavu ogenda oweze 18 ng'olinawo waddaga saakuleeta ebweru ye omanyiiraani omanye ebintu byempiseemu okutuusa maama tubuuza ssente ziriwa naye nga kiba kyetaagisa kyekyabamaama n'engeri gye basapootingamu abaana baabwe sikiinaako any problem oba ozisanzeewo oba tozisanzeewo so long as okuze mu nsi ezo nga n'obutabo bumyufu obusanzeewo tofunye empapula ebyo by'essente nange tombuulira maama oba azikozesa byayagala azikozese naye nga system eraga tasaanidde ye understand kati wekito wekiri weeguye ku mukazi bw'oba toweeguyiza ku mukazi otuusa okuba nga Iculi buteeguya bwe bwantuusa ku bino byonna simanyi lwaki omutima gwange tegweguya waliwo wentuuka nga njagala kugamba bambi nigugaana se Iculi simanyi nayandoga wangi wana ku mukazi musitule oba mugwa mugwe omulage nti ozitoweredde munaabe mwenna naye Abafirika atyo naaba ne mukazi we kyokka ate mukazi we bali babiri mu nju ate wagenda onaaba n'asibawe oluggi lw'ekinaabiro n'ekisumuluzuno ofa kinensi oli mukazi wo laava ey'ebyama nga buli muntu alina ebyama tesobola kukula obeera n'omukazi we Uganda emyaka 2 naye ng'agoba bintu birala naawe ng'ogoba birala bazungu laava eya trust yeekula naye taliimu trust tubula abazungu be bakaddiwa
ne babeera bonna ne bagula amaato ye aba yatrustinga munne nga tali ku bya ipisi kuba zimala ne zikulukuta zakulukusedda eyalina ipisi ennene omuyiteko eddanga oba Katonda akikola atya eryali ettutu nga wa yali maaso guloli nga titozanyisa obudde nze nkubuulidde reality abakazi ennaku zino bajja ne pulaani mu bufumbo naawe omusajja beeramu ne kaakiimu akebbali woneemalamu wekojja beera agaba embuwe ba West Brown bawo bayavu waddeyo omukazi tomunyumiza birala kati summertime etuuka ombulayo basobola mukko naye balinde mu winter bategeera nti baaba ate obuzibu obwatutta we tuba twagala tuba tetulina kirala kyonna kyolowooza ne woba onyiga kompyuta yesa saye mutaka yetakuganya oyinza oba oli ku bibyo ng'omukazi tomuliiko naye nga ogezwako ye kasita aba ng'asa isa yesa kasita akolamu ako ng'omuzimu gukulinnya ebigambo gye biva tomanya obuvumu nga weyayingidde dde omukazi waali ng'otandise otokomoka omugambo oba omuzimu Katonda yagukola watya ogenda olaba ng'omukazi yeesesaasesa yenga byonna by'omugamba biwulira buwulizi buli muntu alinayo olunaku olwo ng'omukazi wali tomusuubira naye ne weevaamu lumunoga ekiba kibe kumbe ng'ate gw'obadde otya ng'ate yakkiriza dda mu mutima bannanga olwo olunaku lunyuma nga buli ky'omugamba awulira kiwuliri mpereki tugende ffenna oke enkya nti mbadde sigenda nako oke waliwo olunaku lwa oke tudde nga buli ky'omugamba naye ate waliwo olunaku olunyiga n'ogenda okwada eri walawala ng'olaba lino buli mu ngeri lijja kukkiriza bannanga omubi n'agaana gw'olaba ng'omubi ne yeepalawuda omwavu ne yeepalawuda nga tolabanga mwavu muzibu ng'oyagala mu mugambo ogitwalira Yesu oba Nabbi Muhammadi obudde banaakuziika nayo enki naye ng'omwavu yeetegedde bwananga wallahi baavu nga naye ng'olukwana lwonna lwefuula ekitaliimu ate n'osanga kiri nga kyana kyamalayo nga n'omutima gukuba enziga weeri kinyirira kyeka bulungi olwekikusanga kikubira kajamaayi Ismail n'ogamba nkiyiseewa ogenda okituukako nga kyakkiriza ddala mu January ebintu ebinyumira abasajja g'obimanyi teri kinyumanga kulonda kkubo n'ogenda mu pati kwanjula kuziika lumbe kiraabu pate baby shower simanya apartment opening simanya house warming amaaso ne gakkuba ku kyana n'ovaayo nakyo ku patola olunaku olumanyi gwe tolutegeera ama ba champion temulumanyi tolumanyi ona champion tolumanyi champion selector Morris toluma buli muntu yenna ng'okulola olunaku oba tolufunanga tolina kyonyumiddwa waliwo olwo olunaku nga wagenze kuziika lumu mbanyumizaaki nga ngenda ne Kasumba Isima tugenda ziika eyo Kagoma tusanga bafiiriddwa naye nga waliwo akaana nga kayitidde ne nga Kasumba kano tugenda nako Kasumba nanga babannange Kasumba wampisa wa ddiini sibiriiko nengenda akaana nenkagamba akaana nga kafa eddoboozi kakogerayo Kasumba limugamba akaana kafa eddoboozi Kasumba nangamba Iculi nemugana nawe tukatwala kuziika kuwedde nenkendayo nenkapolota ebigambo
akana katulagidde simanyi tubeera katwe mu nkere ai twagenda ne kasumba katwe mu nkere akaana gye kava naye nga kayina figa katono kati kayina amayuga gano bannange nga kekali obwo nentandika okuyiiya nenjega kasumba ye mugagga yayina emmotoka nenkateekamu tukatwala katwe mu nkere naye we natuuka gye kabeera omutima gwankuba nenga ayisima nakayinza obaga buno obwana obulungi obeera mu nkere ababoda abacapati baaliba babulyalya ddanga butukajja kusiigira bwereere siriimu naye ngeri ebigambo kasumba yabiŋŋamba ŋamba isima akaana kano gye kava bwe nabirowoozamu neŋŋamba kasumba nga isima tuveeyo eno netugenda naye ngaomutima naye nga kalungiwa omukazi yenna anyumira omusajja oba omujja ku lumbe oba naye kasitoba nga olusoosa kkiriza oba olwo olunaku lwagala tugende ffenna nga kafa eddoboozi sibebatoka eddoboozi lyabula nenga nooba oyogera nga jjembe kalondoozi tugenda tugenda saakalya natya kubanga ayeye gwe katwe mu nkere natyayo nze verimonje nalunula omwana gye mututte nenga naye nga sinnamate nenga kasumba ebigambo bya mpolotera wano kasumba nga yeetwalanga kugamba nti bamuteeka ku nsa andabirire yannemesa kalike nayino lya mu kisiibo mwennyini n'agaanira mu ddiiro neŋŋamba kasumba kana kazze omulundi gwegwo gwokka bakatumye ewaabwe ekikomera nkimanyi tebabutaata guno omulembe gwe batadda edda nga lwa abaana nga tebava mu kikomera ng'oswama omuwala n'omuvaako nga bava mu kisulo ne bayingira ekikomera kyewaabwe nga wallahi olaba ku mwana emirembe gikyuse bukyuse okwana nga kwatutawaanya bannange nga waliwo akaana kooyagala naye nga luva mu kisulo bebaba kayingirirawo ekikomera newe bakatuma ku dduuka kajja ne gubbulaaza n'oga bannange tewali simu oba wakakafuna ogenda okudda ova ku ssomero nti ate baasenguka payini gye twayitamu bannayo ova mu kinaana temugitegeera kinaana kyenda omwana n'akulagirira ewaabwe ng'ojja obala miti nagamba bw'ovaamu entebe n'olaba akasaaluuni woowetera oti emiti esatu ennyumba gyono naye nga tetubula wallayi nga tuzituukako keeba ejjinja waliwo we bankwatira eyo ejjinja ku ssomero ne bansiba nga ate nina ayidi ya isima kasumba ate nga wemba ntoloka ntwala ayidi ya kasumba isima naye bankwatira ejjinja eyo ne giwunya naye era ne bamala ne banta okula bannange I can't believe it's just like yesterday nafuluma ne gubbulaaza ne gweyisaayisaawo ate waliyo babbulaaza nakukolako omukwano nayitirira nakutwala ewaabwe nakwanjula yanjula n'otuuka nga kati n'okukwana awaka kizibu naye ng'oyagala yingira kisaala ate simanyi wafuuka mwana wawaka noga netonyanjula nnyo wamaama leka ekiba kibe ate teri kizibu nga kulya sisita wa fulendi wo waliwo kyali wange kati yafa namwagala nnyo yali kyali wange naye ng'ayina obujja ka baby sister ke bannange ng'ayina obujja ng'ate muwerekera nako nga waliwo akakwana ne tugenda ne tumukuba eyo nga tuli eyo nga mwesi wanu muveeko gwe mwana ava ku sisita wakyali waffe mwagazaaki tayimu yatuuka sisita ate nange nga mumatiraga ne sisita mumatira naye wali waali obukodyo nga mbeera ne bulaza nga tumulunda naye ate nebbali nga ninamukano nga ne sisita yategedde kati wali waali embaga kyali wange oyo yannuma nnyo alafa ati agimanyi sitole eyo ndeeka bagimanyi
nga nyinza omwetolokako ne ŋŋenda ndabe ku sisita mba naakatuuka ewaabwe bwenti bannaye ng'alinga alina omuzimu nga naye atuuse. Lumu maama we ye yantaasa yennyini yatuula ku ngatto zange ku mulyango n'atuula mu mulyango nga ndi mu nju yaabwe nga zze Isuufu nga zze. Naye somehow yawanudde n'amala n'akitegeera tekizibu kulya nga kulya kisisita kya mukwano gwe ate nga kito ng'ate banyiiga n'omwe waayo gwe boolya tisi baganda babalala onyiiga ki naye bannaye babulaza mulina olugezigezi n'abanga y'anaaba ne sisita n'omwana simanyi ate wa my friend kati obadde oyagala enemy we yaaba alya sisita wo let your friend olaba nawe oli friend wange kitegeeza sisita wajja kuba friend wange kyokka ekisinga obuzibu ate omala olya sisita wa friend wo n'akitegeera nebibooke ate time neetuka ng'oyagala kikyawa bannange nga bulaza ate waali awo nawo n'akolawo olutalo sematalo otandika sisita wange ate kati mwana ŋŋamba mbu no simanyi takyakutegeera nga ye men are not to be kutegeera sitetubeerangawo ku nsi kututegeera sisita wo naye muleke ayite mu balala bye bayitamu kyokka akunyumiza ebyo ate naye nga byayitamu ebbali n'omugamba naawe oli gw'oli naye era naye alina bulaza we tokisussa bulaza alina olugezigezi yantama kati nno bulaza oba kale naye ate waliwo gafulendi bannaye waliwo gufulendi oguyinza okukunyiiza akaana kakutegedde gunnamagwatala ne gweremeza kaana hey taweno don't go that way what are you doing with my kid sister leave her alone n'owulira obusuugu n'obayuka kyokka nkalekagamba sina buzibu n'onyiigira gu sisita simanyi gufulendi ate ebiseera ebisinga guba gwa agawala agakula gatogato n'okwefasa obwana obwakabi ne guba n'obujja n'ogamba bannaye kiki ennyo omulembe gukyuse oyi sajja tuyita bizibu bannange Paul agambye jjajja ndi ku watermelon wuuta tota obusigo buzzaamu omusaayi meketa obusigo wuuta lyanga bw'onywa gafulendi ne gukulemesa omuwala ne gwefuula mbu nno baava nagwo mu lubuto temugafunangako bannange nga gulina olugezigezi si gwoliko si gwonyumiza naye nga gwonna buli kimu gweyingiza mu buli kimu n'ogaba bannaye najjirwa gufulendi fulendi gwakulemesezza dde ogwana n'ogamba ye gufaaki teri kirumanga mukazi wofuna kalimu n'osanyuka naye ng'omutima gukuba gy'akola busajja bunyirira buyina enziga bugagga butandika omuyita mu bupatepate omulimu gwa kabi akasente kajja tannagamba nti takwagala naye ng'omutima gwatandika okugamba nti guno teguube mulimu bulimu embeera eyo naye enyiga boosi nga yakwesimbidde mukyana ku mulimu omulimu mugwetaaga mulimu ennamwalwana kigufune ne mufuna omuntu n'agukifunira omulimu gwajja naye omulimu gukufuukidde omulimu tolina bw'omugamba nti ayenda embeera zonna zikulaga ayenda naye nga tolina bukakafu eyo erumya omutima ku nsi ya mukama mulaavu togirabanga oyinza ogyevuma n'ogamba nfunda n'omubya ngondera awo oyina kiddeemu kirungi kyakukkiriza naye mu mutima nawe tokkiriza oba wakifuna kale kikyo naye kintalakitinga n'abantu bangi ate okyetaaga kirinamu ku booki walumya omutima awo ensi yonna buli gy'oyita ekuwaana oyina ekyana
naye gwe n'omutima guyina engeri gye gukuba buli ssaawa I'm going this way, I'm going this way. I like men who are not toyomba tekyagala muntu balina akakodyo sagala muntu aleeka ayogera agaleeka toyiza yomba nga toleekanye. Become mind my brand. Kati n'owulira obusungu obujja omanyi bwa Katonda yabutukolera olina obba nabwo ate obwo buluma nnyo olina ekikazi akalimu kalungi naye okuva wekyafuna akalimu waliwo ebikyusekyuse buddinadina simanyi lituriti simanyi ekisibisoni okuva omulimu we gwajja akuleka nnyawaka tolina woomugamba nti mwenzi toyina naye nga piki kyekulaga obukakafu obutali buwandiike walumaawo ku Bulaaya walumira ddala. Wow, spinning media waluma abantu bakulaba otambula isimayina ekyana nayo oyina obulumi obukufumitanga amaggwa. Wekiraba kamiliyoni nekidduka, wekiraba palaso nekidduka, endongo y'ekiro yafuuka endongo. We are going to Mombasa, we have a trip, we are going for this, in the restaurant. Takuyita, takutwala. Naye ate omuwerekera ne mupakinga baaga n'omutuusa ku airport naye noddayo ng'emmotoka ogivuga nga togivuga ng'ebirowoozo bikutambula anti agenze Paris ne mikwano gye. You have to act like a gentleman. Kali mu Europe, wow. Act like a gentleman. This is my ex. Omubuuzeeko flash maker. How are you doing? Oh, how's work? It's going on well, man. You know, we're trying. Yeah, it's been cold, you know. Yeah. So how is Vanessa? Vanessa's cool. So how it's been? We kaliza n'oluzungu olutategere naba nti mwino meetinga mu Africa batukola tuli babujja na ku meeting sex ne mutandike fake stories. Yeah. Yeah. What has changed? Man, you know, sometimes at work you wonder what kind of world we living in. You understand? Yeah. It's kind of hard. That woman is a good one. I lost. Not only the fake stories. Man, I lost. I wanted to use this opportunity because this woman is good. Yeah. Thank you, love. So, nemwe gwam before no gane mukama. Omuntu gwandi kubijinja mvi to mvira kunswaza. Inakola gana naye. Mukama Katonda. Bajogeraawo anti awo ye Muddu Awulira. Kati oyo ye Muddu ki? Obulumi obulaba toyina bw'obwogerako famire wajja mu ngagga kokko tebaagala gamba ku mwana waabwe kyonna kyakoze ogumira kigumire tulipu ne zifuuka tulipu. Bwakomawo olunaku lumu enkya London enkya America enkya Paris enkya ogenda oyita mu kkubo lyo nga maama akali akakuba akafunda waliwo abagenzi bayisaawo tulakita Nigeria. The table you were shaking, boy. I'm not shaking. The situation is a whole situation. Or is a question? Jolim, Yeruma. Ofunda n'abaava abachapati abeeyagala. Waliwo ate laavu gy'oba muyonga yakusala. Wawase embaga omukazi akola bunyonyi. Eya hostess. No wasa ya hostess kati oba okoze. Ena simanyi bali banko okwo simanyi balandiza emirala esituse egenze gu omukazi w'okunyonyi omufunamu mulundi gumu mu wiiki eyo n'ekusala. Naye ng'ekitiibwa kye muyina mu society. Kazi wakola mu nnyonyi naye ng'amaziga agakuli mu mutima. Ofunda n'afumba emmere ku kyalo. Lifunda n'omubyaŋŋondera nga mmanyi nti ndi musajja we. Tisamanyirirwa nti katulako ebise ndi Iculi ndikwagadde mama. Peyini za laavu ozimanyi ze tuyitamu mu nsi muno.
Pain za love mpitirivu olaba Range Rover kutambula naye nga mumaze mu lusirika wiiki ate tewali kinyizanga mukazi ayagala public perception nga muyombye naye nga mulina olabika ku mukolo noveeka nga wallahi okuyomba naye nga mulina olabika mu public appearance. Muddu Awulira king in jail nosaako face abulungi sebo mujebale omukwano wuno wadde otubuzeeko wano yebone business nnungi kumbe naye bw'oligana obwa king in jail oba Muddu Awulira ojja sigala wekka. Iculi mbikubuulidde saagala oneekwase wadde byannemaze mbikubuulidde kkirizaako ku ekimu ku bibiri kkirizaako kimu oba Muddu Awulira oba king in jail. You must take one. Aba bakazi baveeko. Yes, you will take one whether you like it or not. Bw'obwa king in jail toyinza bwewala so long as you are growing up. When your beard turn white, you will be the #1 king in jail. Bonoba sicho, you will still be a big Muddu Awulira. One of the two. Lwakuba king in jail abane sente abamugagga. Naye nga buli walaga, where are you going to do what with who where when and how? Ne weevuma Range Rover eri awaka nga tomala gagijjawo. Where are you going? Where? To do what? Buli we babayita babiri. N'ovuga tulip naye ng'owulira senga yasigadde. Buli pate gyoyagala okugendako ng'otuuse mweno sayizi olina okunnyonnyola eyagikuyiseekaani okyasanyuka bya kisiru tolina mukazi until death do us such a party together ebintu byalavuze ku nsi kuno simanya until death do us a party death tunyumyamu bunyumya simanyi bambuza tumanyi tuli ku topic kita tulina topic gye tuliko tuli mu mboozi ya Sunday at home Amaniton Clarks Oliotya Anthony Mitchell, how are you doing? Tunyumya mbunyumya njokukuba ejjinja mwana omusajja omu yankubira naŋŋamba neisima mukazi wange akukubira ku ssimu ne ate mukazi wankubira ssimu yaki ebintu byonyumya ng'ebisinga biri mu maka gange ne mugamba nange golowooza nze saayina maka nange byampitaayitako dda. Yes, love yonna nabbi yagiraba eringa cupa ya soda ebimba nekka wabula wekkira awo olina ogirwanyisa ensituke wazibu nnyo abasinga wabaleka si kyekimu kuba omwawukanirawa waliwo wootuuka nga yakkeeta ng'olinze just kasipaaka agende waliwo oli nga yakutama naye nga te onoonya ensonga wemukyayiranga yabula tayomba takola ki temulwana naye nga wakoowa oba tewakoowa baŋŋanda wakoowa bamulamu oba tewakoowa bamulamu wakoowa step son oba tewakoowa ye walinga bano simanyi namwagala nnyo ne mujja e Uganda ne muleeta e London n'abaana be babiri otuuka n'okyawa abaana n'ogayita agaana ne weesooza ng'onaaba ne weenyiigira mu mmira naye nga olina okukuuma diplomasi ensi weetu munnange era abantu bolaba baserebulatinga nti tuserebulatiza emyaka 3 mu bufumbo mubaamu 10 nga lyali lya butenyega 3 ogamanyi mulaavu baveekaawo ba world champion lave omuntu oba naye emyezi 4 n'owulira waja rabbi kiki kino big up on yourself anybody
ng'owangaddeyokko bagiyita mental prison. Omuntu n'akuyitako n'agenda onnaaba nekitegeerezawo nti naawe situka ogende mu kinaabyo. Balina obukodyo bwe baateeka mu nsi eno obutategeerekeka. Simanyi ngenze naaba genda bugenzi onaabe naye awo wonna ayagala era ogende naye mu kunaaba omusigenda kukuuta. Ngenze kwebaka geza omugaye nti nja kujja oba owemudde omukazi agaye nti ngenze kwebaka gwogambe nti ate nzija oyagala kutta bufumbo. Genda naawe naye onodda buzzi mu ddiiro. Naye waliwo emutuyitanga tetunnatuusa genda najja. Nooba ng'oyinda firimu gy'olaba ng'otulo tumutta naye najja n'atlist n'aleeta akantu ayagala n'atlist n'ateeka wano omutwe. Tagiraba takola ki bw'awoza kendeezaako talaba mupiira n'omugamba beera mu lirinzi gye tinetta njagenda naawe. Kyokka oyina text message gy'oyagala oweereza kiside dish nti nakyo kirinze good night mu message akulemesezza. Katonda yabawa sayansi nze gwenzize ntegeera. Nakyo sayansi bano abakazi Katonda yabawa mungi. Olaba bategeera nti omwana obwoka bumuluma. Simanyi kati bbugu, simanyi kati noga, simanyi kati njala, simanyi kati apami. Sayansi oyo Katonda n'amutuma. Sayansi ategeera nti lwe nafuna olubuto nategeera amazzi nga gagendera ku supiidi galumya omutwe. N'agenda naye neyina gaye yategeera kwolwo olunaku. Bayina nakyo sayansi ayitira mu simplicity bakazi lujegere gye bakoma obugonvu n'amaanyi. Ffe tuli twewagamu bwewazi, ffe abasajja twewagamu between 20 and 35 emyaka 10 awasigadde nga batwalawo. Katonda yabawa power nakunnyonnyola nti omukazi n'akufaako mukazi wo n'afa chansi nyingi nnyo nti mu myaka mitono oba ofudde. Niwe baba bajjajja mu kyalo kasita jjajja mwami mukyala afa jjajja mwami tomusuubira omumala omwaka oba ebiri. Naye ate jjajja mwami bw'afa ate jjajja mukyala ne 10 emyaka agimala ne 10. So women are a special thing. Ffe abasajja tuli tulakita. Genda olabe ne mu sex engeri gy'osimamu tulakita yennyini n'otuuya namuno n'alyoka ateeka muno agasambi n'ogakwata nga gaakula ne gakkoona muno waliwo ova mu section nakanyama n'akuluma. Yes, it has happened to me. Nakanyama n'akuluma buli wamu n'olyokweteka n'ovuunula ogenda ovaawo ng'olinga abadde ago yakawunga kilo 2. Bo be balinamu obukodyo, be balinamu amaloboozi, be bamanyi nteeka eno. Ffe era ne mu sekisi ne Kuraani etulaga nti era tubeera bamuddu awulira. Twatandika tukubawo maviivi kati baagajjawo omulembe guno bakubawo mutwe. Yes, tebakyakubawo maviivi bakubawo mutwe. Olabye nti omusajja tulakita bw'omala ebyo byonna obikola n'omukolera ebyo byonna emyaka 15 wagamba bali oli yakaddiwa. Nze ekinyendesa nfuna njagala tuuka ku ntikko n'omugaba mukwano entikko kuva ddi ne ddi oyogera ku ntikko ne bw'ogituukako leero era oyagala ne wiiki ejjo ogiddemu gy'otamanyi naawe wennyini weeri. Simanyi tewanoonyeza bulungi n'ogaba mukwano nga nanoonyeza buli wamu. Okitegeere waliwo abakazi alina ebisambi bwe biti obanga ayeetikidde sekisi akooya n'otuuya ye ng'ali wali atente nodda omuddamu n'abanga atalina kyabadde. Women have a natural science that God provided to them in their
we oba asomye oba tasomye eri natural science Katonda yagiba giftinga nzibu nnyo kajambo jajja Adrian William wagaye Iculi oli tabu abalala nawe tebasobolanga basobola Iculi batya jajja neera atikatereka agambye neera tichampamire oli otya munnange webale emirimu tichampamire naye nkwagala nnyo bannaye ng'oli muwagizi wange mba ndi awo nga kyokka nkumatira kyokka mba ndi awo nkwagala nnyo tichampamire eyo omwana ono the only cash crop we have in our country many styles neja jofakinesi no mukyusa mugambe nti no tudduka wali emmotoka etuleka omukazi tebamuddusa naye ebintu bye tubakola mu sex byonna negulabanga atali fiti amagulu negagenda eno n'ogazza eno naye mugambe nti twanguwe bannaye mukazi tomupapya vote Iculi people see that londa Iculi neera tata Janati we mutanonde nga zino emboozi zikoma nja kunyiiga munonde mbuye nawe ayina byayogera ajje wa Iculi ndiwe everyday yawula nnyo omwogezi everyday mwawule ku balala bonna they can't sinti ate njogerera mu global time ng'ensi zonna zizuukusenga bali nti ayogera saawa 9 Canada eraba America bazuukuse Africa bonna nze njogera saawa egi emu exceptional nze ndi wanjawulo ne mu balala aboogera soogera ku kintu kimu simanyi Museveni sinze ndi so diversify nyinza n'okwogera ku dating bear hunting mountain climbing nze isimanyi nze okwogera n'ogaba nanki kati abo saagala kutandika kubyogerako tasobolangako yali asobola lulinge hayi bulumbu ye yayogera ddaze lumbu ye namulaba dda ng'ali ku kyoto Patricia Sewungu ye yamuleeta najja ng'agamba batta abantu batta ennambooze batta ne bigaana Patricia Sewungu ne bituuka ne bimutama n'amugoba ku kyoto n'alyoka asanga kanne kali simanyi kojjaani ne beegattagattagatta lumbu ye yayogera dda nga byagaana naawe sia wabaana ayogera ayina osooka okulanga nja kubeera simanyi ebulange ku ssaawa 2 kyagiyo wa phone simanyi taaga diisi sibimanyi nze njawulamu bando mu boogezi aboogezi boogera naayita abantu 8 ne bayita ono ne bayita oli okuweza emboozi ya awa nze isimo ndabako nga inviting omuntu invite ziri eri wabaliki wapenge abantu 9 ne bakola video eki ono Iculi mute naawe every day every morning no one yelesi era badi yelesi still vote Iculi abalala baleke I'm supposed to be sleeping. It's 1:03 a.m. Wabula ndi ku live ye Jajja Iculi tulimbye. Oh my God. Chali wange poa mu mwana ncha mande. Segirinya yagenda okuddanga place kwenzirukira bweba motoka ndi mu Mustang eduka. Mustang ojimanye eduka. Nvugira ku lane ndala 300 km/h ndi kunga odoze Germany. Segirinya ali muwishi. He needs to pick up momentum kubanze dina momentum ninga Man City. Daddy Janati. Daddy Janati. Janati anjagala ebyeddala nga taata
oba mama ye yamugambi naye ate munaye mukulu ekimala kampromoting abanjagala bannange kanjagala ate kalabika bulungi twavuga mu stan ziduka ate tewabagambira nawo nti tujja basanga olaba bayoutuber tie bayoutuber benakuwaza ayagala ajja kukima interview nga yefudde omwave nnyo simanya sola wa YouTube anyway but naba aba YouTube tujja basanga fe bananyini kwogera inze mbanja kusanga ngenda gendaga YouTube live mbanja kusanga nze hichima sipapira bitu bili mukwogera ya tumulanga papa kola naye ngenda kukola n'okwogera we kuli lumbuye ayogera ku kintu eki oba bibiri Ssaabasajja yekwata ku bintu ebyo nenze isima naawe entertainment social life mukwano tuli mu Sunday vibes. I'm working tomorrow chokava nine. I can't sleep because of Daddy Janat. Kalo lava. You see, ngembuzi everi. Mesimanyi na waisima amakanzu. Simanyi nyo. Ojonyiza abantu bakusangeyo bakwate bakube. Abantu bayino gendo kola masanyalaze gange gagenze lero Sunday sisobodde genda ku BTFM kadima kano mukasale mu mukampere kadima mukwano wankubidde kusigena kujja ku BTFM because bamaliriza motoka butala bwa security bafuna mu obuzibu kati bazibutereza then also nasambi omupiira I have lots of pain namenyeke bina kati mbadde nkyasi ntulira side musiri bulungi ndi muka piki pule kambuga kana ndi mukana akambuga kale no rensonge yo muntage ngire kadima mugambe njabba nawe ku Tuesday njabba nawe ku mazali wago kuwegana aberayo owa saluni nindako abanaka chwagambe sokre nakacho falida ga sokolekenda be Iculi banange mbagala nyo bagalira ddala tunyumiza just Sunday tuba tunyumya mbonyumya kuzamu manyi kuma mukyala wo kuma Headquater oli ne bwayogerera mukazi we bigambo sigojjo okwebaka naye Bulaaya abantu balemesa amakalu abigambo noli nakulemesa omukazi joli onebaka naye mpewo nejjangu mukazi yagenda lwa bigambo bitaliimu lemera ku mukazi wo oli ne bwayogera ebigambo mugabe munna ebigambo n'okwebaka n'omuntu kirala ndekera omukazi ye bantu abatuzaamu energy to live longer nkuwadde science Katonda gwe yabawa n'amaanyi n'emibiri gyabwe egyo gy'olaba ng'eminafu naye wogitesitinga mu sex buli ango omunene n'omutono bonna basobola waneeyite bonna n'omunyuiza emikono n'otuga n'ogalulemba bingi nnyo waliwo abagala ddate sex crazy sex fun sex bonna Katonda yabawa karakita naye ate ng'ajjukira ne waaba takwagala asobola okwebaka naawe emyaka egiwera nga netakwagala kati omusajja wobeera mukazi wamwebakako emirundi minene n'otegeeza nti takwagala otya nnyo kiringa wonooyenda omukazi n'akomawo nga yategedde n'akuterayo amazzi mu kinaabiro n'aleeta n'akamere nga wayenze obe oteekangako kakokola tondeka nnyuma omukazi nga wayenze n'atayomba najja nakwekolezako tikulikayo ddadi simanye amazzi gye tugendangayo jja n'abaasidi wabwerere engalo zife era olabanga wayenze nga yabitegereta byogera ku mugabe omusulo ogunnuma yitamu kubira basenga abo babakazi ni mu bituulemu tokkirizanga omukazi osiba obusungu ng'ekintu wakikoze ne mubeera mwenna mu nnyumba akusazeeko obusolo Katonda yabawa emitima migumu nnyo they are the most brave beba humans abali most brave gwomanyi payini y'okuzaala ogenda bugenzi mukayo n'owulira ng'ofa payini
naye omutwe ng'ogwa edimanya nuwa mutwe lumbuye kati mama wa lumbuye olaba omutwe gwa lumbuye pain. Those are the heroes, top soldiers abatazanya era omukazi wakuwoninga ng'okitwala serious. Lujegere abakazi lujegere gye lukoma obugonvu n'amaanyi. So beera cautious, toyombanga n'omukazi n'omuswaza ku pate ye Bulaaya noddeeka nga weetamiizizza n'oyingira obuyi. Batereka obusungu, bamanyi ddi aw'okugaba venom. When gwe abasajja twebaka n'ogegera biki, abakazi ogenda okudda engulu ng'akutunuulidde. Mumukigezeeko mulabe. Every time when nalinga ndi married nga ne wenneebaka ngenda okyuka nga mukazi wange alaba niŋŋamba ne banna bo beebaka ddi. Abasajja bange ajajja ofa kinensi. Seeka storage amagulu gazita sinamala mbadde akekulengedde naye baaba nfa peyiri bakambaliwa mukabi aliwa kupeta gwe kale no worries. Mukabya bamwagadde omanyi luyaye lumukabya lunyumya emboozi lwayita wansi mukabya mubbi lumbulikans senze gakomyewo alhamdulillahi rabbil alamin. Kwata obugundi buno Inna Allaha malaikata yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu tasliman. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamdu.